bantamiza naye oluyimba bate yadde Africa ekubye bulungi bwe lubadde lutandika bulungi bwe bawuliriza Jim wange wajiwani takawalya tuni yennyini mwe lutandikira neno bwe lutandika however ebyuma mpulidde bitambula bulungi beekopyemu bo bakkirizibwa zaabwe kiri kitya no abayimbi batera okukikola nga tebamanyi ekyewuunyisa bw'oteewa budde oba bweweebwa obudde oba bw'oba owuliriza ennyimba eziwerako ate bw'oba oli mu bandi ekuba oluyimba olwo subconsciously omutwe gwaffe supercomputer ewedde emirimu kubanga omutwe gwaffe gwe gukola computers gwe guyiya computer kati nagwo nga computer obwongo butereka tunes ati jukira Afrigo band abamu backinze ba Afrigo band buli lwa Saturday obligato bakuba gym kati tekikwewuunya nti balinabwe baba naye ate ekyo kiri okay n'omuyimbi omulala bakikola kibanga si nedda osobola okukwata kagundi n'okati kiri okay oluyimba olulabye otya oluyimba bwenzira ku gundi kandi ukosenga as an example eri abantu kyetutera okwogerako wano kiri nti oluyimba bwe lubanga lulungi bandi bwebanga nnungi olunno kagyoyita band music bano bayita band yeyo band kubanga baale omukubi wa besi yakubye live omukubi w'engoma ziri live omukubi wa zikongazi nazo ziri live wa solo naye ali live owulidde kati eyo gye yandibadde bayimbi bafe abantu baterobeka nze nkuba band music nga nekyokuba temulimu kintu wadde kiri live wadde kikyoyita live kyekivuga ekiri live ate yaba yakubisaazi ate yaba yakubisa keyboard teba live ate keyboard nekuba bass guitar keyboard nekuba solo omukyalo oyo ayimbye atya kati omukyalo ono eno tune si ennungi ennyo si nnungi nnyo nga obangayina ng'obangayina naye oluyimba luli rich luli musically rich nti luli live luweera lulina obulamu kubanga bakubisizza live instrumentation kati bwe tuvaawo ne tudda ne ku video abantu n'ogenda n'oyambalanga simanyi ki buno n'ogenda ku beach nti ate kaŋŋendeko e Dubai nti ate kaŋŋendeko e South Africa ate kaŋŋende mu bibira ate n'ogenda wano ngezaako nkuwa example tuwayiriza video yoyo ebyo video ate bw'oba togiraba nti nnungi olw'okuba wayagadde kulaba bibira na buwalabu obukiki obutukula nga bwaka bwasi mukama akuyambe amina video yakwatiddwa mu kifo kimu tebalina ate nga eri black and white nedda music art ono omusajja yakoseza kamera nnungi ne lenses n'azannyisa shots angles kiki kyokka mu kifo eki kimu n'akola video ennungi gweoba n'agamba nti ate tugendeko ku gundi bo bakimalidde mu kifo eki kimu ekyo eyo an example kale bwe kitwale nti tebalina ssente naye kiwa eri ekyokulabirako nti bw'osobola okukwatira video mu kifo kimu neggwera mu kifo eki yabadde mu Afrigo Studios gye babadde gye bakolera rehearsals ekibuli gye bagishootingedde ne bagamba tetujja kukosa kala tujja kukosa black and white ate n'abakuba ng'obalaba erina life oluyimba lulungi tuni si ey'amaanyi ennyo nga bwe nkugambye naye nti oluyimba lulamu akadde kantwala engeri gye twatera ku kisenge gya Afrigo dwe olumpeere ku 10 oluwa mmeka zogere nduwa 7 musambu oluyimba lugaye nti tunis nungi nedda tunis ennungi ennyo naye luli rich baalikodinze bulungi bakubye bulungi luli arranged bulungi orchestration nnungi mulimu buli kintu kyonna ebivuga mbiwadde musanvu wane walala video nnungi nnyo nze ntera bagamba there's beauty in simplicity nti ekintu ekiri simple sometimes kinyuma olidde ekintu oluyimba luli simple
lukusobola okukwata ensi yonna nze sitialoosi lulinga lwa nassale naye nja kugamba nti ne Adebayo owa Arsenal yaluyimba n'azina n'amazina. Owulidde? There's beauty in simplicity. Ebiseera ebimu twagala tukalubya ekintu naye ng'ate bw'okimakinga simple kiba kikola ki? Akadde kantutte. Ono ye Tasha from Makerere University agamba bate weebale nnyo namwe n'abaweereza tugobere bu virus bonna mu music waffe. Omulala agambye ye ani wano gwensimbi gwe mbadde nfunye wano abadde agambye nti nze Angel okuva Mbarara omulenzi yayimbye akayimba ka Namwandu asaana kugobera ddala kuyimba nga talina kuliraana wadde wali omuzindaalo afune gy'avuba obuyamba ntumidde mwami bate. Okay. Nze Aisha naye bate asiima ki? Toddamu nkubuulira bubuulizi mudi ni weebale kuweereza nze Kakulu Dennis Yisingu Kyegeegwa nzikizana ne bate nti abayimbi abanene kati bapapa ate ne bakola music olumu omubi. Hello. Hey, mwebale kuweereza njagala nnyo omusajja oyo bate watabu nnyo kati wafuuse na serebu olabika okubalaga nedda siri wa serebu ndi muntu wa bulijjo. Video si ennungi ennyo bate tamanyi birungi eya Frigo ate ani agambye nti omuwadde 7 woowera omuntu omusanvu mpadde luyimba lwonna ne video yaako satu boze baagala. Hi sir, thanks for the show. Tubalaba live nga tuli wano ku Kirembe Mix Kigali Rwanda. Wow. Abayimba ebitaliyo bandigenze mu kyalo ne balima kati ngoye yayimbye Namwandu nja kuba nkomawo katugende kayimba akaddako bakayita banyabo Rema Namakula katumulabe ayinawo ki. Kukamuko kakera nnyo mama akolako wannyo alina okulabirira abato school fees okusoma n'ebitabo olusi tebalina nga n'ekyokulya okukifuna baguba yatetenkanya yayiya ebyensulako n'ebyokulya omukyala basirika baguma banyigirizibwa naye bakola. Independent woman, African woman, omukyala singa si mukyala singa sasoma singa sayiga singa si mama we singa sakula singa si mukyala singa sasoma tebereza ngali lubuto akabanga kawanvu ku hospital yale sirinyawo tazirina natambulawo sina kinja azalidde ku kkubo ate wali ayamba naguma yennyabo bagumira biki olugendo lw'okukuza omwana nga luwanvu bakola bebakyala singa
kwambala sako n'eddwaliro. Mama nyiikira nnyo nnyo. She's so hardworking and mankind. She's a woman of integrity. A mother, oh muchala, my mama, you must sing us muchala.